ati lwatuli awo zileta Nobert Mau nyongero bajjukiza yasoma era lawyer era negotiator kati kwegamba bo we batetenkanyiza buli kimu ne kigana buli kimu kiganye kubanga buli wamu twabetola buli wagenda tugendayo buli wagenda atusangayo akati ne bagamba katukoleyo ka group of 5 ne group of 5 eno wojulia nayo nejjuddeko babbi bonna babbi titeri muntu n'omu mu Uganda gwasobola kwesiga wadde ne kakiro ka sukali bwati akamuterese naye se bubagala tubakwase eggwanga lyaffe nakugambye eno revolution erina okugguka wano wetulaga tewakyali muzanyo gonna nakugamba zino tekeze bali mukozesa zino tactics zonna za kutiisa nkiddamu zino za kutiisa Nobert Mau ekintu kyali mu kukola kya kutiisa mu Uganda totya kubanga nakugamba kana akalulu ke tugendamu it is going to follow the right democratic avenues si constitution ya Museveni akalulu ke tugendamu si ka Museveni Nobert Mau ng'akola ng'ani okuteesa ku transition ya Uganda akola ng'ani mu democracy mu constitution ya 1899 Nobert Mau jajjawe yakola ng'ani mu constitution ya 1900 Nobert Mau jajjawe yakola ng'ani then mwaka wa 1962 constitution yetwa independence ya Uganda jajjawe yali akola ng'ani nabagambye akalulu kano kaba capitalist ke tugendamu kaba capitalist Nobert Mau Mathias Mpuga Piero Yune Museveni sibe bagenda okuteesa ku transition ya Uganda tebakulimba mu Uganda tugenda mu kalulu wano nabagamba under domestic policy ekintu ekibera kyokka bakiyita kuguguba mputu buli kimu kyakola tukikolerako mputu kasita kibanga tekimitinga the right democratic avenues njagala je mu constitution ye omwaka 1995 gye bakola gye ba amending eyo ne Museveni batwage ekintu kyayogedde wekiri katisoke tukawulye Dennis je tweyongere nakugamba wezibanga abantu abakulu bebuziza amagezi ne basalawo okusiriwaza kakati ffe katusomese kino kye nabagamba nti mu Uganda mwe tugenda tutetaaga abantu basoma bano kubanga abantu basoma nnyo bano ne bawutta katisoke tumuwulye Dennis je twogera agenda tubulya article kijayimiriddeko under the international charters oba ne mu UN charter yennyini je twogererako eyogera ku demokrasia nga wayina okubeera okitegera mu Uganda nakugambye it is about tukaita protest vote American foreign policy at play UK foreign policy at play the UN charter at play tugenda kugoberera amateeka ugennyini agalambikiddwa under the capitalist policy je bayita democracy oba Royo chata nga webigama ngoye kategekwa mwaka gwa 1962 Nobert Mau kanzije tweyongereyo. In Uganda there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is the big block and it is the biggest block. You'll have President Museveni, you'll have Nobert Mau, you'll have Mpuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jimmy Akena, probably you'll have the Dandy Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa, you will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. And the elections are going to be peaceful. There will be no processions. Kanji komye naawo. Abasajja abakulu batusobedde. Kati kwegamba mwe mugenda okuyiya transition ya Uganda nabagamba
akalulu kano ke tugenda mbanange sika bulijjo nabagamba nti domestic foreign policies zino zinayingira mu Uganda mugenda kulaba bitali bya bulijjo kati abasajja bakulu batandise okugwedda lubogera ebitagasa mu ggwanga yo Nobert Mao ye nyongero bajjukiza oyo yali ne mu negotiations za Kone za Joseph Kone oyo omwami oyo yali mediator yes era oyo yakikiridde Museveni ku ICC akyamukwatiridde nyongero kibajjukiza kakati akugamba nti akalute kagenda kubesinga kuki enkyukakyuka tegenda kubesingibwa ku kalulu okitegedde ekintu ekyo naye nyongero mujjukiza nti democracy agamba government of people by the people for the people not a few people to sit in the room okudecidingira abalala ate era the real democracy atugamba nti senga mulaba akalulu kano nga kacyangiddwa mukole eki mukalwanire muna Uganda ekintu kiri protestive vote kukanoonya mu bungi tugenda kanoonyeza mu gaali tugenda kukanoonya mu bungi nkiddamu tugenda kanoonyeza mu gaali procession gyeziri okitegera Nobert Mao tabatiisa si asetinga democracy abalimba just yali awo kubasiriwaza kimanyi nti no Museveni education system gyateekawo yabasiriwaza ne babikka obwongo kati mmanyi nammwe ekyakola Nobert Mao ne Museveni besi bateesa democracy nga walina okufaanana nedda democracy ono atulira ddala ku UN Security Council kwatula ate we tulaga nkasita tumala nominations weziti kitegeeza kyonna kyokola nga kiprotectinga democracy kikkirizibwa munna Uganda Nobert Mao n'akabinja kesenga batwekiika mu kkubo wetukuma akalulu we kakoma ne tubagamba kati muveeko nkiddamu senga batwekiika mu kkubo nga tugenda ku procession zaffe tugende mu kifo olukuŋŋaana ebirina okubeera we tukoma eyo gye bayita protestive vote yes when democratic avenues are blocked when they are blocked kitegeeza ki activate human rights senga beekiika mu kkubo lyaffe nga tugenda okukampeininga we bukoma we gukwatira we gwakira kikkirizibwa international kikkirizibwa okitegeeza ki before elections kigenda kukola kitya Nobert Mao mubeere beegendereza nyuma nche muzanyirako ate mukimanyi generation gye muzanya nayo si nsiru kubanga tetuli basiru ku byoyogera tumanyi democratic avenues tumanyi how democracy works so munna Uganda nkugamba ki weetegeke tugenda mu protest vote olunaku nominations lweziggwa ne baconfirming nti His Excellency Kyagulanyi is a presidential candidate ayina okutambula processions zikkirizibwa nkiddamu processions zikkirizibwa ate tuyita we twagala teri bino by'amagye na polisi kuddamu kutugamba muyiteeno teri ffe we twagala we tuyita kubanga kikkirizibwa kitegeeza kiti olunaku lwa nomination wedugwa president obuyinza bumuvaako only that abaali babbi newe tuba nga tugoberedde Royal Charter nga tugoberedde UN Charter eyogera ku democracy etugamba nominations president obuyinza bumuvaako naye naafuuka nga ffe kaakati nawulidde nekikola ije nga kyeyogeza nti SFC yegenda okukuuma SFC is a militia group nkiddamu SFC is a militia group teri agimanyi it is not recognized even in the UPDF Act terimu kati kino kya amendment bill kye babadde bakola kye baleeta mu bagalo gikukusiza mwebeere recognized naye mujjukire kiri challenged okitegera kitegeeza ki eyo teri natufuuka tteeka teri naba kati bano babbi bali mu bakola mu illegalities zaabwe ze bagala okututeekako naye nyongera okujjukiza nti munna Uganda it is upon you it is upon us to get the democracy what we want and we have to fight for it. It is not going to be given to us by those thieves. Ababbi mubalaba bagenda bazunga buli wamu ku TV buli wamu kati batandise kwogera bya kisiru. Yes, kubanga nakugamba nti mu domestic police oyo gwe mulaba Museveni yabeera n'amaanyi ffe tubeera weak naye tukola tutya ekintu ekitutaasa in domestic policy mputtu kuguguba okitegere buli kyaleeta nga kimenya amateeka ffe tuguguba buli kyaleeta nga kimenya amateeka ffe tulina kuguguba kyekigenda okututaasa naye if we submit ne tumugamba ogambye kaakati tetugenda mu procession okay tetujja zikola ama Kyagulanyi vuga emmotoka ogende tebikkirizibwa niki kyetugenda okukola tuyina okulumba nalo buli kyayogera nga tulumba nalo okitegera ekintu ekyo so temugenda kuddamu kugira temugenda Museveni tagenda tuwa bintu mu mirembe tagenda kukituwa okitegera ekintu ekyo kakye tugenda okukola tuyina kukola mpaka mputtu kuguguba kyekigenda okukola ki kyekigenda okututaasa so munna Uganda nyongera okujjukiza emboozi za Mao zayogeramu za Mao nga ye ng'omuntu mboozi za malwa so kyetugenda okukola ffe naffe tugenda kuteeka amateeka agaffe tumugamba tugenda kuyita we twagala teri kuguguba okitegeera so for God and my country Uganda twegweko enkya